Tereza kakeko omusomesa atakuba wuuyo. Sakugamba yagenda nayita musawo namugamba musawo jangu, namugamba musawo njagala onyamba onfunira eddagala, omwana wange atandise okweyisa ng'abasoma. Kale ono kyava mubuuze nagamba ataakola ki? Olunamwanuku namugamba nti kakati musawo olaba ekyemisana akiriira essaawa 2:04 odde tuli kumpewo ssebo. Tereza kakeko omusomesa atakuba wuuyo. Ekyoto kyenje n'okumanya yettendekero lyokka erigaba okumanya n'ofuuka omumanyi okuva mu nju yo n'amawanga okwetooloola ng'olijja kubamanyi ate abatendekeddwa ekimala nga bakulembedde Dokita Kaddwali Yankoona asiga okumanya entakera ogwaffe tugutandise wagugo gwa kutyaba nkumanya ng'okubugirira gw'ekitiibwa kya Buganda ateekeddwa okkiwanirira ng'oyita ku nnamba yaffe eya 0777 akiwaniridde leero Mukama akuwe omukisa. Bw'owulira nti gonja ayengera baleega muleege ng'aleega eŋŋuma ate gwe n'onyumya leero bamuneefunira ku Luganda Mwenge. Ebyokubeera awamu mampulukutuzo omusota ntayi era nabiri byonna kkiriza nange si biyingire kubanga ebyo byonna biyinza okutuleetera okufundikira nga twolekedde biri ate ebyazisannama. Jesus Christ was born on Christmas Day. Wano kyoto ky'okumanya tuba kitole ate mukuŋŋoonyo ne tubaagaliza ssekukkulu ne bannaffe gwe wulira. Nze Sekandi Juma Kakembo omuziranjovu omutuuze w'Erwiza mu Makindye Ssaabagabo era ssentebe w'oluwombo lw'olulimi ku kyoto ky'okumanya. Njagaliza nnyo bannakyoto ky'okumanya bonna ssekukkulu ey'essanyu wamu n'omwaka omujja 2022 ogw'emirembe. Okusookera ddala njagaliza omusomesa waffe Dr. Bikke Balige Yankoona nti taata weebale nnyo okusomesa eggwanga. Nyongera okwagaliza ab'ekika ky'enjovu bonna ab'omu maka gange bazzukulu b'abazirengedde abatuuze b'eggolo mu Mawokota mu ggombolola ya Ssaabawaali Nkozi bannyinaze Naalongo Jamida ne Sauda wamu ne mukadde wange Dootiya Nakatudde Emeeru mu Bukomansimbi eri mu Buddu nti mwekuume nnyo obulwadde bwa COVID wamu n'obutujju tusobole okuyita mu nnaku enkulu emirembe. Essomero terimala kufuula mumanyi naye likuwa ekitangaala ekyakumanya. Kale basibonera nnyo abakugamba nti essomero terimala kufuula mumanyi ate butereevu libeera likwabuwa ekitangaala ekyokumanya. Nze Dr. Keddi Balige Yankoona balamaga nateredde dda n'olwekyo gwakyali eyasugaasugana ng'atudde mu kyannyinimu kyenva nkukola okubeera ng'oyanguwako tubeere nga tutandika kubanga bwe budde bw'okubeera nga tutandika ate okubeera nga tunyumirwa n'okubeera nga tufuna okumanya naye nga mutya mwenna gye muli eyo gye mugoberera bannange embeebaza nnyina ebitagambika mwebale nnyo ate mwebalire ddala bakagita bakaakasiri abatambuza emisomo gyaffe n'okubeera nga gibuna obunyomero bwonna n'okubeera nga gibuna ng'enkejje ey'omunnyo. Mbagamba nti kyemukola kya ttendo nnyo bw'atyo olugaba abeere nga abongira mu ssira bassebo ne bannyabo nange nateredde dda awo okubeera nga tutambula naye luno nno baluyita luwombo era nga bw'owulira oluwombo ate oba okyabuuza essaala ongendeko oba alina 10 butereevu aba ayinaemu oba 2. Butereevu lubeera luwombo lw'olulimi era nga tiweerabira nti bwe lutyo n'olukuteekebwateekebwa abantu ssekinnoomu naye bw'atyo nno ssentebe Sekandi Kakembo Juma yakutuusaako oluwombo. Sekandi Kakembo Juma. Butereevu Sekandi Kakembo Juma. Nkwebaza ebitagambika nnyini
bannange oyo nno ye muntu eyeewaayo okubeera ng'asuulayo obwanga mu baziranjovu bonna anabeera nga bakwatira ettaala n'abantu ba Buganda ye n'abeera ng'agamba nti ebintu ebikwatagana n'okubeera ng'omanya n'okubeera ng'oyiga kikafuuwe kigwebulayo wakwina okubeera nga yabizanyiramu n'olwekyo bannange bassebo ne bannyabo omuntu ng'oyo bw'abeera nga yegguyinza muwaaki abantu gye bali munnange batulidde oba oliawo butitimbe naye ebintu ebikwatagana n'olulimi tebeefiiridde eyo naye nga weewuunye ate bino ebintu biyigiriza tebivuma muntu kale bw'obe tubanga tukyayina abantu abakyayina omwoyo ogulumirirwa mwenna mubeebazanga ebitagambika kyenva nkugamba nti Omusama Sekandi Kakembo Juma weebale nnyo weebalire ddala weebale nnyo weebalege ndikuma okulya n'enkulyowo omwoyo nsaba lugaba kiwa mirembe oyo agabirira buli muntu ayiseemu essaala zo na buli kimu ky'oludde ng'oyaayaanira okubeera ng'akuwa butereevu bassebo ne bannyabo omwami ono Ssentebe Sekandi Kakembo Juma tabayeka tuba n'omukyala ateekateeka bw'atyo nkokonkulu abamanya akatabo ak'okubiri ke tutera okubeera nako tukateekebwateekebwa omukyala ono mugezi nnyo naye bw'atyo yeddira mamba yeesuulayo mu bazira mamba n'agamba ebintu ebikwatagana n'okuyiga wano tubigenda kitono n'aŋŋamba n'olwekyo nze mukulu Dr. Kaddu ngenda kubeera nga nkukwata amavumbavumba oba oyagala oba toyagala naye oteeka okusomera abantu akatabo ako bannange mukyala n'asuubuga beti nze anaagaana bw'obanga oyogedde munnange kikafu esinza kugaana ono mukyala nno bw'atyo naye tutambula naye bulembe era naye yeesoolayo n'abeera ng'akwatira abakyala ettaala n'okubeera ng'agamba nti kagwakeko etonnye ayagala waakira atuuka okuva mu bulamu bw'ensi eno nga tulina kye tutambuddeko era nga tusenvuddeko ekiwera mu kubeera nga tumanya abantu nga bano tebajja kusangika tebagenda kuzuulwa mu balala naye ate ekyenjawulo bagenda kujjukirwa emirembe n'emirembe abaana n'abazzukulu ababavaamu baliwuliriza ebintu bino ne bamanya nti ddala be baabo nabagamba tozanyisa kintu kye bayita linnya erinnya lyokka limala bano tulaba abantu abyerimbika mmanya g'abantu buli lunaku tulaba omuntu bw'akeera enkya n'afa nga abadde ayina erinnya n'osanga nga noono agamba nange ono yanzaalamu omwana noono amanya g'abano manya ga muwendo nnyo wama mukyala nansubuga beti weebale nnyo ate weebalire ddala bakajjita bakaakasirye naawe nsaba lugaba akuwa ebirungi byonna by'oludde ng'oyaayaanira bassebo ne bannyabo butereevu wano ngenda kubeera nga ntandika neffe mu bulamu bannange kankugambe twegendeeza amannya gaffe ebintu kwegeeramba amanya tugalaba agamugeeramba ku bukutiya obw'ensawo za muwogo obwa sukaali na buli kimu ago gavaawo gazikirira bakatwala ne bakajjamu ewuzi ne batandika okuluka ebibbo tulaba amanya oli n'assawo obupande obwambuka ewuwe mbw'alaga nti wano ewange n'assawo erinnya lye oba bonna bakeera enkya kesisi n'ebijjawo naye ebintu ebikwatagana nga bino abiwuliriza n'omulala n'awulira n'atendereza erinnya lyo nabidda ku YouTube y'ekyoto ky'okumanya era bw'otyo bw'obanga ogoberera oyitangayo ku mukutu gwaffe ogwa YouTube channel bagiyita ekyoto ky'okumanya subscribing ate beera ng'olikinga osharinga ne muno tweyongera okubeera nga tuyiga ogono gututeekerateekera ebintu byaffe bye tutereka abaana n'abazzukulu bye twagala babeere nga basanga kaakati bassebo ne bannyabo ngenda kubeera nga ntandikira wano okubeera nga mbanjulira akawunvu n'akaga ne kale bwe mubeera mukedde enkya ne mubeera nga muntuma sinza kubeera nga mbajjeemera n'olwekyo olw'okuyaayana kw'abantu abangi muzze bangi nga munkaabirira mumaze ebbanga nga munkaabirira Dr. Kaddu omusomo gwe gwatuwomera twagala obeere ng'oyongerayo ebitundu nga biibyo bassebo ne bannyabo njagala mbeere nga mbanjulira nti omulanga gwammwe gwawuliddwa omulanga ogwammwe gwawulidda kaakati buli muntu agoberera eruuyi eyo abadde ayagala audio wassenga ne kojja buulirira ekitundu ekisooka kyafulumye ekyokubiri ekyokusatu ekyokuna ekyokutaano ekyomuka
kakati bangi abaamulozaako ne bagamba nedda Dokita Kadoolimba ne bwe giba 19,000 gikuwa beera ng'oleeta ebitundu ebirala bassebo ne bannyabo ng'ekyoto ky'okumanya basinga ne bakojja twatudde ne tubeera nga tubateekerateekera odiyo oyo yafulumye obeera ng'omwagala owaayo akisenti katono nnyo n'obeera ng'omufuna ate twamuteeseteese bulungi olw'okwagala okubeera nga twewala abacukuzi n'olwekyo bannange odiyo ono ebintu ebirimu wuliriza kankubbireko biki byokola ku mwana omuto n'akula ng'alina akatale ebintu kati byakuvuganya va ku bino n'ozala omwana n'akula ng'aliko ebisiraani byerere buli kimu walutwe na buli kimu kaakati bino twataddemu ebintu ebyenjawulo byakala ku mwana omuto n'akula ng'alina akatale nolwekyo odio yafulumya biki jangobere ng'omufuna ojja kubeera ng'obimanya labayo wulira ekyokubiri ekyama kya buli muwala ekikaabya abasajja kakati bweba ng'oli mwana muwala ng'ogoberera eyo yonna ekyama kya buli muwala ekikaabya abasajja buli sajja n'akaanayungula n'amaziga toyinza kubimanya nga teweefunidde odiyo wasenga ne kojja wulira ekirala nkyakwongera gw'okyakuba enduulu obutego obutengula omusajja n'akuwa sente nga tozimusabye nete nakyo obutego obutengula omutima gw'omusajja n'akuwa sente nga tozimusabye n'abeera ng'akuwa n'omugamba lekerawo mpulira zintane bwonna buli musenga ne kojja buwulirira ate nowulira twataddemu n'ebirala okumanya odiyo naffe twamutidde twataddemu omuvubuka nga bw'akwana omuwala n'amuwangula omutima ng'omuwala tategedde basaba ne bannyabo bw'oba ng'oli muvubuka ng'oli eyo butya bw'oyinza okwetwalira mwana muno nga tategedde n'omuwangula omutima ate era ne twongera ne tubeera nga tussaamu omuvubuka bw'osobola okulya senta ya muwala n'asigala ng'akwagala kunoonya nonno bannange yeyaze kulema twamutaddemu ebirungo bingi ne basenga ne kojja bapaakinze nange dokita nensaako omukono kyenkubyeko omukono wabaawo agujjawo no kaakati wulira nkwongere ebinyweza omukwano ogwa ddala ebinyweza omukwano ogwa ddala lubeerera tulabeyo omukwano gw'eccupa bano beekuba buli lunaku bayomba ebibyo binnemere kanzire ewaffe kakati ebinyweza omukwano ogwa ddala bintu ki byonna biri musenga ne kojja buulirira gwe nookyali awo kyatenda ebyo nkwongere nkugambye naffe twamutidde kubanga yafulumidde mu bitundu ebitta waliwo nakano abakyala okukuumira zaabu wammwe ku mutindo abakyala okukuumira zaabu wammwe ku mutindo n'abeeranga wa mutindo nga ne bwe bayiikuula ebyo babiyita byombo babiyita bati ebirombe byonna biri busenga ne kajja buwulirira bannange wulira nakano okweza obuto neweza obuto buli akula n'agamba kyana ekisabo kiridde emyaka neeraba myaka 28 nengoli myaka 64 basaba ne banyabo byebintu ebyenjawulo byetuseeka mu audio senga bannange nkugambye jangobere nga weefunira audio wasenga ne kojja buulirira butere bweba ng'owulire oyagala obulamu bwo bubeere nga bukyuka tolwawo jangu ofune audio wasenga ne kojja jangu ofune audio wasenga ne kojja oyita ku namba yange eya 0773 27 ate 27 enamba ey'obubaka bwonna bw'oteekako jangu oyinza okunkubira okumpeereza message ku WhatsApp n'ongamba Dokita Kebbi njagala audio oyo njagala bitundu bino na bino buli kitundu kirina bbeeyi yakyo bannange naffe twamutidde audio abawuliza ekitundu ekyasooka bannange twazzemu ne tumunyweza okwewala abacukuzi twataddemu ebintu bakutenda nti okoppa bakutenda nti okola ki amagezi ga muwendo muganoonyenga kati tetwagala kuddamu kulaba bano beevuma bufumba ate buzibu binnemye siri buddamu wololo ojja
okujjako ng'ofunye audio wasenga ne kojja buulirira olwogenda okutandika okumanya obuwomi bw'omukwano nkugambye okola otya bannange ono naggwawo lwa buwomi enamba yange koyita 772727 ate 27 waliwo n'ebirala ebijja bassebo ne bannyabo n'olwekyo mukkirize nange mbeere nga ntandikira wano ate tubeere nga tweyongerayo okubeera nga tumanya This boy child, Jesus Christ, was born on Christmas Day. Kulwaba nakyoto ky'okumanya mwenna nze Dr. Kebbi Baligayankona Balamaga mbagaliza Ssekukkulu ejjudde emirembe n'essanyu naye temwerabira kwekoma bulwadde bwa COVID-19 gondera amateeka g'omwaka gw'olimu okusobola okulaba omupya tusinkaneyo nga tuli balamu tusisinkaneyo nga tuli balamu beera ng'ojja oyagaliza abantu bo ate olunaku olukulu abeere ng'obagaliza omwaka omupya bw'oba ng'olina obubaka obw'enjawulo naye teweerabira kwambala masiki bw'oba ng'olina gy'ogenda okubeera ng'otambulira obulwadde bwakomyewo ate n'obugoyeza abantu bangi bassebo ne bannyabo n'olwekyo tubeere bulindala ng'omusisi w'amenvu ate tubeere nga tweteekerateekera byonna ebijja ntera okubeera nga mbagamba gondira omwaka gw'olimu okubeera ng'osobola okulaba ku mwaka omupya nze Dr. Kebbi Baligayankona Balamaga atajja kuzuulwa mu balala kale bassebo ne bannyabo mubeere nga munzikiriza mbeere nga ntandika akitabo kaffe olunaku olwaleero abajjukira gye twafundikiridde wengenda okubeera nga ntandikira kitegeeza kino ekitundu kya 34 ekitundu ekya 33 we nafundikiridde olunaku lwabadde lwa luli era naawe kyewasembyeyo okubeera ng'ofuna n'olwekyo ngenda kubeera nga ntandika ekitundu ekya 34 tuli mu katabo bakayita omuzimu gwa kasooba kawandiikibwa Edward Namutetemu Kawere n'akatabo Song of Lawino bukutuusibwako abantu ssekinoomu kale nno abajjukira gye twafundikiridde nafundikidde nkugamba baagenda okukyaluka ng'obudde buyise sikyayinza kwaŋŋanga ndi mu ngeri ku ssaawa ezo waaliwo ate ne lwe nagenda ne ntuukira ddala ku kizimbe naye mba ŋŋenda okukonkona ekirowoozo ne kinzijira nti bw'okonkona ofudde neeseebulula mpola ne ndaga ku ludda olulala olw'oluguudo mba naakatuukayo ng'emmotoka ya maneja eno yasibira ku mulyango nga maneja avaamu ng'aggula luggi ng'ayingira mu kizimbe konze muli nti ndula abajjukirawo we twafundikirira kaakati wengenda okubeera nga ate wensinziira okubeera nga ntandikira okweyongera teweerabira nti essula gye tuliko bagiyita yiiya mujja mu nvuba y'essula gye tuliko yiiya mujja mu nvuba ki by'onojja kubeera ng'obimanya gwe goberera akatabo naye era olunaku olulungi lwalwedda ne lukya lwali lwamazuukira abantu baba bali mu ggandaalo emikkuto gitoolokoke ne zireeta enkuba eyalimu okubwatuka kibuyaga n'omuzira era eyasindula emiti ne gikuba waya z'amasannyalaze n'okuvaako ne gavaako bwe nalaba nga amasannyalaze galuddewo okuddako ne ŋŋenda mbuuze maneja omutawaana kwe gwali guvudde yantegeeza
ng'emiti bwe gyali gigudde ku layini mu bifo bisatu, era ng'abasajja be bwe baali bafube ennyo okugijjako nti naye baali batono, ng'abalala bali mu masanyu ga lunaku nno. Olw'ekyo kyali tekisoboka kumaliriza mulimu ogwo kuzzaako masannyalaze ng'essaawa 6 ez'ekiro tezinnawera. Bwe navaawo nadduka Zambwa ne ngenda mpulugumya essimu ewa maneja wa Kalyandi Sons Limited era n'ew'omumyuka we. Bombi tebaaliyo nga baagenda kulya mazuukira mu Kampala n'omulala Nairobi. Ku nnaku enkulu ng'aba Kalyandi Sons Limited tebakola. Nabuukira waggulu anti kaali kakubye 2 neekaniikirira mu byambalo by'ab'amasannyalaze nga ngasseeko n'ekikuufiira, essanduuko y'ebyuma byange n'enzira ku mutwe n'akadaala ne kanzira engalo nga nkalengesa. Bwe natuuka ku luggi ku kaggi k'abakuumi n'enkonkona kaggulwawo muwogo, omuntu n'alingiriza nga mmulisaamu tooki. Namutegeeza nga bwe nali ntumiddwa okuddaabiriza amasannyalaze. Agaali goonoonese era ne mulaga kaada yange. Oluggi lwonna okugulawo muwogo kwe kugulawo ekitundu. Abamu bakiyita muwogo naye nga kyali muwogo. Yaginkwakulako n'agitwalira munne eyali ndowooza amanyi okusoma. Oli yasoma ng'onaamumulisiza n'oluvannyuma beegeyaamu nga tebannanzikiriza nakunzikiriza kuyingira. Baggulawo ne nnyingira nga bwe bannyamba n'okonsitulirako ku bintu byange. Nawange eddaala ne mpalampa omuti okwali akasanduuke akaabagabiranga amasannyalaze ne ngajjako. Nagendanga neetooloola ebizimbe nzigula enzigi era nkebera buli awaali akasanduuko ng'alina kye nnoonyaamu. Daaki nagguka awaali wandeese, naggula oluggi oluyingira eri ekyuma ekitono nga nkozesa ekisumuluzo kye bampeeseza okusinziira ku nnyinnyonnyola ya yiiya. Munda mwalimu amadaala aga seminti era okwo kwe naserengetera okutuuka wansi. Ensawo ez'obuwunga ezaali awo naziyitako kuutwe ne nnyingira mu kasenge akataali kaggale akandi mu bwanga. Obwanga ke kasenge akabeera mu maaso go. Omwo nasanga mufa akalimba w'ebisawosawo, ebipapulapapula, ebyuma n'ebintu ebirala. Nataganjula era ne mmulisa buli wantu nti bye naalaba ekyuma naye nga wonna komekome kitegeeza nga talina kyalala. Fa akalimba bibeera ebintuntu biri awo biyitirivu. Emmeeme yanebbika okulafuubana kwange konna kwali kugenda kufa ttogye. Mba ndi kumpi kubivaako ne ndaba oluggi okwali kwesigamiziddwa ekipapula nga bino ebitindirwa waggulu mu bisenge.
nakiwanulayo era nga bwe nkiseeseetula mpitewo nga bwe nkiseeseetula mpitewo ate nga muli bwe ntya nti oluggi luyinza okuba olusibe. Bwe nalutuukako nenyoola mpolampola omunyolo nagenda okulaba nga luggoka. Essanyu gye nakyusiza amaaso nga ku kyuma ekisa kasooli, naye kino si kye nali mpulidde nga kikola. Kale kye nali mpulidde kyali luddawa. Nayongera okunoonya era ngenda okulaba ng'emabega wa kino eriyo ekintu ekibikke. Neewagaanya mu kawaatwa ne neetooloola ne nkituukako. Olwakibikkula ne mmanya nga kyali kyekyo ddala kye nali mpulidde nga kikola. Wabula mu kaseera kano kennyininyini mwe nali ŋŋenda okukyekebejjera ate mwe nawulira ng'enswagiro ne nnyimirira nga nze nankankana ntuuyana mpulira n'emmeeme empweddemu. Enswagiro ly'eddoboozi erikolebwa naddala bwe wabeerawo ensolo ng'eyita wabweru nga gw'oli mu nnyumba. Naye enswagiro oba yali ya biyenje oba ya mmese oba nawulinkana buwulinkanyi lwakutya nga teyaliiyo saamanya, nekko okuddamu teyaddamu. Bye nali ndabyeko byali bimaze anti nga n'abaazigera baazituusa nti nditwala kinene lugwayo nti munnanga afa tatuuse, oba nti okwewuliriza nalwo lugwayo nti kunyooza ennanga amatu. Nalonda akatundu kakapapula ne kanzira ensawo ne nfuluma nga ŋŋenderera okulekera ddala buli kintu nga bwe nakisanze. Mba nsiba oluggi, amasannyalaze agaali ku kizimbe ekiriraanyeewo ne gatemerezaamu lumu ne gazikira. Nayanguyirira ne mpalampa omuti nzizeeko amasannyalaze ag'omu kasanduuke ge nali nzigyeko. Olwakimala nga nzisa tooki yange mu ndyanga nga nzika era nga ntegeeza abakuumi ng'amasannyalaze bwe nali ngamaze okugakola nga gasigadde kwaka. Banneebaza nga bwe banfulumizaako ebyange, n'oluvannyuma ne mbasiibula. Mba n'akatuuka ewange ng'amasannyalaze gaddako era okukebera ku ssaawa nga guli 6:30 ogw'ekiro. Ewaffe 8:07 gwa kiro. Nassa ekikowe ne naabako ne ŋŋenda neebake era okugenda okusimuka ng'enjuba yawanze dda embaale. Emirimu gyange nali ngikunsa kinawadda era nga neesunako olwa bye nali nvumbudde, naye ate nfuna ekyekango. Nava gye nali nkoledde emirimu gyange ng'obudde buzibye, bwe ntyo ne mpita mu kkubo eryekoloobya lye nateranga okukwata ng'obudde bunzibiridde. Nali nyanguwa nnyo, naye bwe natuuka mu kalungu ne nkendeeza ku misinde nteekeko leediyo mpulirize amawulire nga bwe nvuga. Emisinde
giba teginaddamu kutaba. Ne ntuuka mu kkoona ebbye ennyo era ne mpeta mmotoka nga neekuubidde ku ddyo. Mba ndyabula ne neekanga kabwege w'etti eriganzikiddwa mu luguudo wakati ng'ekikolo kikombedde ddala wansi ku kisenge ky'olubiri lw'oluguudo ku kkono, ate ng'omusa guli eno ku ddyo gye ndi gubuzeeko katono okunuuna ku muddo ebbali, era ng'eyo yeeyimiridde abasajja abakutte amayinja n'ebiggo. Kabwege kitegeeza ekintu ekinene. Mwami ono yeekanga kabwege w'oguti ogunene nga guganzikiddwa mu luguudo wakati, ng'ekikolo kikombedde ddala wansi ku kisenge ky'olubibiro lw'oluguudo. Kyekiddako, nze Dr. Kebbi, Baligeya Nkoona, katujje n'ekitundu ekya 35.